Balamusiza nyabooluganda, mannya gange John Mulinde. Ntula ku lusozi Esseguku Nations Prayer Mountain. Ffenna twegattira wamu okubeera nga tunyolwa tulumwa olw'okuviibwako mwannyinaffe Pastor Sarah Kimuli. Newankubadde tukimanyi nti eryo ly'ekkubo ffenna lye tukwata ate era tewali ajja kutuuka mu ggulu nga tayise mu mulyango ogwo, naye tetulema kunakuwala kuviibwako omuntu n'omanya nti okyaddamu ate kumulaba. Wabula nga twagala okwebaza Katonda amutwazisa emyaka gino n'aba nti tuweereza naye tulabye ku mirimu gy'akoze ne twebaza ekibala ekimuvuddemu. Mu byonna ekitibwa n'ettendo tubiddeza Katonda. Twebaza Katonda amutwazisa emyaka gino n'aba nti tuweereza naye tulabye ku mirimu gy'akoze ne twebaza ekibala ekimuvuddemu. Mu byonna ekitibwa n'ettendo tubiddeza Katonda. Nze Ssenyonjo Samuel ndi mukwano gwa Apostle Kimuli Michael ate mbadde mukwano gw'omugenzi Sarah Kimuli. So tufiiriddwa nnyo ng'ekkanisa, nze abadde mukwano gwange, tubadde ne plans nnyingi nnyo, love eri buli muntu, azzaamu amaanyi. Twawulidde Pastor Bugembe ng'agamba yali audience ye yasooka nga abantu bonna tebannamumanya nga Mami Sarah yamuwuliriza era ye yamusabira ne muzzaamu amaanyi paka kati Bugembe Wilson bwe tumulaba olwaleero. Sarah Kimuli mwaka gw'ekyenda nga Trumpet Mission efunye ekifo ku Trumpet Center wali ku William Street. Sarah y'omu ku bantu abatwegattako mu lunch hours nga ava mu kitongole ekya UEB yajjanga ne banne okuŋŋaana. Erinnya lyange nze Musumba Stephen Kyamaggwa nga naweerezaako wamu ne Musumba Sarah Kimuli. Mwaka gw'ekyenda nga Trumpet Mission efunye ekifo ku Trumpet Center wali ku William Street. Sarah y'omu ku bantu abatwegattako mu lunch hours nga ava mu kitongole ekya UEB yajjanga ne banne okuŋŋaana. Services bwe zatandikiza nga church y'omu ku bakkiriza abaasooka okwegatta ku kanisa eno. Ekkanisa bwe twatandika okugiorganizinga mu cells, ne tukolamu cells nnya ze twayitanga carings. Saala ono omutume John Mulinde yamulabamu obukulembeze obw'obusumba. Bwe twa groups ennya, emu gye nali nkulembera yayitibwanga Judah caring, nembeera nga nze like omusumba wa group eyo. Saala n'alondebwa okubanga yali assistant wange, n'atandikira awo omulimu gwe ogw'okubeera ogw'okusumba. Nga era obuweereza bwe bubeera nga abantu mwakegattako, twasabanga Saala olumu abadde anjogerako ng'omuntu eyamuyigiriza okusaba, naye tikyali nnyo ng'amuyigiriza, namurebyokinga okumuzzaamu amaanyi era okuva olwo okusaba kwe tekwasigala kye kimu.